lwaki Mpuuga Abedi bwanika abamukaku bonna ttiimu yo nga bw'ogiraba lwaki bo buli babeera ku TV ku radio ku budala obw'enjawulo tebakona ku nsonga za kujjawo Museveni bakona ku nsonga za kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nze bwe mbiraba simanyi kubiraba otya era abantu abasinga bwe batyo eyo eryekoona baliraba era fe abamu kyovula tetwalabise kubanga nze Kyagulanyi tayinza kubanga kyekizibu newankubadde nga ayina kino nakiri kale ali mu space naye tayinza kubanga ye solution kubanga naye is a victim bwe bitabuka era naye tajja kweyagala era ne bwe tunasigala ffekka mu kisaawe tujja kuba basanyufu nnyo kuba ffe tuli ku kituufu kubanga akwata waali tavuddeewo ate akyewera okukwata namwe kennyini nawe ku paalamenti asobola obbakwatirawo kuba yali akikozeeko Kyagulanyi bali bamukubiddeko ku paalamenti awo tobijjukira oyinza gamba nti Mao yateeka Museveni ku kisenge yadde n'akatono alyoka avuba baminisita kubanga mu kuteesa tewali kibala kyonna kyonna kirabika okujjako kati yawaayo ki tewali yawaayo DP n'agikyankalanya yonna bali ne badde eri but was that a threat to NRM General Museveni yalimu abasajja bampuuga abamaanyi babeti ekyo kigisaako jajja ekyo abo nga bw'obalaba so owekitiibwa Robert Mao yafuna bufunyi mulimu gwe tukwaniriza nnyo ku emboozi mu UG Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwani gegange bo bali kutulaba abali mu mawanga agebunaayira ag'enjawulo Bungereza essaawa zino muli mu muzira gubatwala misinde naye tubasaasideko nnyo nendowooza sikyakubasaasira kubanga ndoza mubeera nga bwetunagamba nti naffe bwe tuli mu Desemba obudde bwa nkuba namwe bwe muli sayidi eyo so omuzira begukosa tubasaasiddeko ne mawanga amalala Amerika tubabuuzizzaako Canada abanaffe abali mu kyondo kya Buwalabu n'abala mwenna tubabuuzizzaako mwe bali kutugoberera mwe bali nnyo mwe balidde ddala njagala okubuuzaako ku musajja wange omukulu Haji Omulanzi Musa nkubuuzaako ssebo we bali kukwasaganya mirimu gyonna waliwo omuvubuka yankubiddeko essimu n'aŋŋamba waayi Geoffrey njagala nnunya ku musajja oyo konze kamukuwe ne mu ennamba ye namukubirako awo kyemanyi ndowooza bakwataganye ssebo nkubuuzizzaako abo bali kujjanjaba abantu okubalabirya mu ngeri ey'enjawulo omanyi kati budde buno butugendamu buno kati bwakunoonya kyakukola bwakunoonya kutereeza mbeera bw'oba olina ebiganye byonna ogendeyo omusajja n'omuyita mukono omugamba nti guno omwaka guganye naye ogujja tubisibe biterere bulungi nnyo emirimu girabike kasente kalabike tubeere nga tukola abalina endwadde ez'enjawulo nga za byaffe bino simanya mpewo zikusumbuwa simanya biki bikutawaanya tebitegeerekeka gendayo Omulazi Musa Jafari wali nnyo kubanga ensonga zonna azikwasaganya bulungi nnyo n'ennamba ye ey'essimu ndowooza kanjikuweere ddala onome kwekwasa kugamba nti ate Geoffrey ate kakati wagiraba oti namba tuwagituwa namba kanjikuwe ensonga zonna zibeere nga zitambula bulungi nnyo sayidi awo enamba eri 0700 39 98 98 oba ku 0783 98 98 Omulanzi Jafari Musa oba mufunye bulungi nnyo alina kisunga mukono omusajja jakuba embuga ey'amaanyi ennyo nsonga zikwasaganya bulungi abantu abajjanjaba extreme ludo okuwulira okuba nga ogende w'Omulanzi ng'otera omukolera emirimu gye ne mundyako amasavu sayidi eyo kale byebyo ndi wano ne General Bigirwa omusajja ali smart nnyo akanyiryo mwenna mukalaba ku kamera awo engeri gyafaananamu alabika bulungi talina tabo yonna gye nosanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga ndi bulungi webala okuweereza amiina ssebo simanyi lwaki abantu babeera concerned ne public outlook yange bw'oyambalayo esuuti yemu nti omusajja wamulabye just ino kasuuti aka kasuuti kamu
bw'osala akaviiri nti omusajja omulayo yasaze akaviiri omusana guno ogumu kuba mutegumisa bubi omusana ogwo nze ndikiriya kujjako kamera ngamba mu kamera awo kamera yo nga erina obuzibu kiri okay oba tukole tutya kale jeno bw'oyambala essuuti n'onyuma nga bagamba omulabye wuuyo anyumye omusajja wuuyo omulaba yalidde kati abantu baba baagala oyite bwerere ate nze ndi mukulembeze ndi pulezidenti wa Eastern Revolutionary Platform ekisinde ekikola emirimu gya revolution mu bitundu by'omu Busoga n'okweyongerayo. Mpuuga teyabayita empuuga simanyi oba mulina empalana n'empuuga kuba mwe saabalabayo nalabayo jema yaliyo waliyo kino ekya omami yani ono kaki yani oyo omami oyo ka ani kyenkirabidde wali ebyenjawulo Kyamundu nemwe wajema kabuleta kuno tayajja yes kabuleta akabuleta teyaliyo naye yakiikirirwa yes ndoze nale mugisalaba nupute yaliyo yali namuka abantu mpozi nali skin naye yaliyo naye yaliyo naye sebo tewayi kino kyo tekyayitibwa sebo tebampita simanyi ku nsonga ze basinziirako naye nga ekisooka njagala okubayozaayoza nti basobola okukola omukolo gwabwe ne guvaayo ku levo yaabwe era meseji yaabwe yatuuka buli gwe baali baagala okufuna meseji yagifuna gwe nga munnamawulire oddayo n'olaba obutambi bwabwe n'omanya ani gwe baali baagala okuwa obubaka so mu ndaba eyange buli gwe baali baagala okuwa obubaka nze ndowooza bwamutuukako that is a success nga tukyali ku bubaka awo ebiseera ebisinga tujja ne twogera wano weewaawo gwe olina obutakkaanya n'obutali bumativu ku nuupu era ensonga ozoogera naye ate ng'ogyeko ezo oyogera n'ensonga endala nti mwami Museveni natufuze bubi yetaaga okugenda bw'ati yetaaga okukola bwe tutumugjewo kakati tukole ne bwe tuti naye lwaki mpozi nga nze atalaba lwaki mpuuga Abedi bw'anika abamukaku bonna ttiimu yo nga bw'ogiraba lwaki bo buli babeera ku TV ku rediyo ku budala obw'enjawulo tebakona ku nsonga za kujjawo Museveni bakona ku nsonga za kujjawo Robert Kyagulanyi Ssentamu nze bwe mbiraba simanyi kuobiraba otya era abantu abasinga bwe batyo eyo eryekoona baliraba era fe abamu kyovula tetwalabise kubanga nze Kyagulanyi tayinza kubanga kyekizibu newankubadde nga ayina kino nakiri kale ali mu space naye tayinza kubanga ye solution kubanga naye is a victim bwe bitabuka era naye tajja kweyagala kakati main target esigala eri ku Museveni yasigala nga ye principal opponent gwe tukubagana naye kati woba oli ku ludda oluvuganya omakinga nga sure nti mu communication yo toluzinga abantu bakutaputa bubi abantu balina osigala nga bakutaputa bubi you can still communicate nolaga obutali bumativu bwo ne Kyagulanyi kubanga bo weebuli naye ate era n'osigala ng'osigadde ku mulamu ogwaki omulamu omunene ogw'okuleeta enkyukakyuka kati nze enjawulo ya ERP Eastern Revolutionary Platform n'ebibiina ebirala n'ebisinde ebirala yeeyo nti ffe tulina pulaani y'olutalo olutasibukuula Kyagulanyi kuba nsi yalina gavumenti musajja wattu naye ali awo yeeyagalamu bweyagazi mu powers obutonotono bw'alina pulaani y'olutalo eyaffe esibukululaani mwami Museveni esibukuula General Museveni kyova olaba abantu bonna abataagala General Museveni kugenda tebanaba kuneesembereza bakwewala kubanga era batuma emirimu emizibu yenjawulo eriwo wakati wange n'abasambi abalala ngenda ERP ekutuma emirimu emizibu emituufu
egy'okukolebwa kakati okugyewala emirimu egyo emizibu basaliikiriza eyo obukubo obutinitini bayita bbalibbali eyo maini tebaagala gikola ki kugiyitako kyova olaba bakoze eki bali eyo abamu nabalabye ku paalamenti besolozeza bagenda kulwanira musibe abamu bebabaddeyo namirembe nga bafumula ebigambo bonna bwogatta bwoti waliwo ekitwala jjajja tewali anti era waliwo n'enjogera egamba nti okwegatta geemaanyi anti kakati ku paalamenti nalabyeyo mugisha muntu Robert Kyagulanyi Ssentamu yabaddeyo wabaddeyo bangi benalabye ab'ebibiina ebyenjawulo Ofulugutu Lukwago yes FDC bonna anti ffe tubala impact. Yes, you have come together. You have formed an alliance for a particular cause of Dr. Besigye, release Dr. Besigye. Okay? Is that the problem? Kyoga Dr. Besigye bw'avaayo olwaliro mu kkomera ng'ebyokutukwata bivuddewo. Eyo yenjawulo gye tulina yokka n'abasambi abalala. Era ne bwe tunaasigala ffekka mu kisaawe tujja kuba basanyufu nnyo okuba ffe tuli ku kituufu. Yes. Kubanga akwata waali tavuddeewo ate akyewera okukwata namwe kennyini nawe ku paalamenti asobola obbakwatirawo kuba yali akikozeeko Kyagulanyi bali bamukubiddeko ku paalamenti awo tobijjukira bijjukira bulungi awo bonna kakati akwata avuddewo that is the question. So don't waste people's time with small causes. Dr. Besigye niwo batomulwaniridde ajja kuvaayo. Yes. Era ne bw'onoolwana nga si wakuvaayo era tajja kuvaayo. Okitegeera? Ajja kuba si wakuvaayo. Teweetaaga but can we rely on a bigger picture? Tutunulire tusobola okwesigama ku kifaananyi ekigazi tutunulire ekyo tukofukasinge tutugatta amaanyi nga tugagatta kukuba oli akwata omulabi akwata akyaliwo tananyenyezebwa namuwadde eddakiika n'emu yamujja Kenya namugira namukasuka Makindye namujja Makindye kati ali mu Lusenge namumanira oyo omukulu yajja okubeera mu musango gwe ebyo byonna aseka na busesi nagamba lakini civilian wanaichi waiko wantu wali nini okitegeera bulungi kakati abantu baffe mu byobufuzi by'oludda oluvuganya balemeddwa okukula. Yes. Bakyali mu byobufuzi by'ekyana ekito ate nga bantu bakulu mu myaka ffe bukyanga tubawandiikira ebbaluwa yaffe tugenda mu myezi 4 tebarespondinga. Mwawandiikira aba Nupu mwagiwandiikira Kyagulanyi Ssentamu? Yes. Ebbaluwa tennaba kubaddibwamu? Tebatuddangamu. Bonna nga bwe babadde awo twabawandiikira ne tuwandiika ne reminder letter nga tulaga bannaye twasula wano ebbaluwa yaffe ennaku z'omwezi nga 27 omwezi ogw'omusanvu ne tubagamba by 15 zalinga 12 by 15 ogw'omunaana mube nga mutuzeemu. Tebaatuddamu nakati naye kakati bw'olaba alliances ze bakola kati ekiwandiiko kiralabye kye baataddeko omukono n'ensonga ze baawadde nga si za ki alliance era mukole ng'ebyo ffe katuzimbe capacity mu mpolampola wallahi tugenda bajjawo. Mugenda kujjawo ab'ebitiibwa? Tugenda bajjawo abo nze nkubuulira kubanga singa twakkaanya by gwa munaana ne tutuula mu opposition conference ng'eyo twa proposing ne tukkaanya ku nkola proposal yaffe buli omu n'agyongeramu ebirungo okusinziira mu kumanya kwe ne tugamba Mugisha muntu
Lubongoya mara nani Katana ankole mugende mutandika okukola musagule tetubagala Kampala okitegedde mugw'omunaana yes Mugisha muntu n'asitula ofiisi ye n'agize Mbarara City natandika okumobilizinga mugw'omunaana Dr. Besigye Kigezi Kasese n'akanyuga mugw'omunaana Kabuleta Joseph Toro Bunyoro mugw'omunaana FDC Najena Nkumbi West Nile Teso Erigoni Bukedi Sebei special concentration yes mugw'omunaana UPC Lango sub-region namwe mukwate eyo mugw'omunaana Acholi Gilbert Olanyina ne Odonga Oto awo tulaba kibiina kyekinawo enkizaawo FDC ekyayinawo ka network era tutwongera waawo mugw'omunaana Kyagulanyi Sentamu Buganda mugw'omunaana Mpuuga Greater Masaka mugw'omunaana ERP Jema Busoga sub-region yes ng'enfufu eri yeefumuuka nga mpitirivu olwaleero singa twogera ki olowooza just imagine singa muyimba mwebala abaana mwebale bamusaayi muto kubanga olaba jjajja ali mu kwetoloola ggwanga lyonna uninterrupted yeetala n'abasirikale b'essefu sitabeetaaga tewali wadde amusongamu tewali we bamugamba nti eri waliyo abeekalakaasi tewali we bamugamba nti bali abo opposition bakubyewo laale ground ekyali hostile uninterrupted is moving up and down jeno nsaba kubuuzaayo akabuuzo ntera okuwulya abamu nga bagamba ti Bobi Wine olimba omusajja kino ekisanja yeyagadde nnyo yeetaze nnyo n'otanyenya namu naye nga n'aboogera ebyo bannabyabufuzi babaka ba paalamenti abamu balina amaanyi mangi mu byobuna byobufuzi ebyenjawulo kati naye Besigye yiwe yali yanyenyangamu kale kibuzo kiri nti kyekigana Besigye okunyenyamu kati nga bwe yanyenyanga anti waliwo kyebayita ne bannabyabufuzi abo aboogera bennyini anti waliwo kyebayita opposition leader okitegedde ekyo opposition leader nti opposition weeri nyingi naye erina ki erina leader waayo omumuli akuta omumuli yes kakati oyo yalina okusetinga pace yes era avunaanibwa performance ye ebeera subject to public scrutiny togaana muntu amuvunaanye tomugaana because yali mu driving seat oluva ku Museveni odda ku Kyagulanyi oluva ku Kyagulanyi odda ku ki ku Museveni kakati kyova olaba oba olina okkiriza ne bakubamu ebituli tokinyiigiramu kuba oli mu public space political space Kyagulanyi gyalimu teri private it is a public space muzimu ku sente zakozesa kuliko ezaffe n'ezizo Kyagulanyi zakozesa kakati abantu bakubuuza ebibuuzo ebinene togamba nti mwe nga temukola opposition leader musajja wa Pentagon yabuuza banne nti Pentagon ya nnyoko nabamuwaja Pentagon yes nga bamugamba sebo eyo Pentagon ffe tugisondere sente tuli baddembo gikubuuza kakati eyo Pentagon abamubuuza be bagwagwa it is a private company yayisa akabboke n'akuba mwaka ku mwaka nga abasirusiru be bamuwa sente waddembe okuzimba oba obutazimba ate tomubanja jeno mumazeemu talina ate accountability agikola kwani era kuki oditaje nayinza omupepeta talina biwandiiko byonna nti ono yampa ono yes mwawa Katonda kitegedde naye kati bino ebyobukulembeze n'okukulembera abantu byo biriko control yes
biriko accountability. You have to account. Yes. You have to account for your actions. You have to account for your expenditure. You have to account for your income. You know, biriko accountability. Because these are public affairs, they're not private affairs. Waliwo ensonga jeno nze nnumya omutwe. Mawu Mpuuga mu government ya Museveni eno gyetuliko. Mawu Mpuuga akyali president wa Democratic Party. Mu kiseera kye kimu ate akolera Mawu Museveni nga minister wa justice. Era yavuddeyo naye n'asekerera mwami Mpuuga ne banne. Nagamba mwatwali awo mu DP ne muyimba ne mumalako emirembe nga mugamba nti twagala Bobby si Mawu kakati muli ludda wa n'abasekerera nnyo. Kati bwe tulaba nti ne mwami Mpuuga ne banne nga bali bamukaaku ba Bedi Bwanika nti bakoze alliance era nga bagyekuusa ku DP gye baavaamu ne bafuna kadi za Nuupu ate bagenza okugikola nga ne kadi za Nuupu tebazizzangayo okitegeera tebazizzangayo balaga bakyaliyo ate no bakoze alliance ate alliance gye bakoze ate yekuusa ku DP tulaba nga waliwo kanzunzu awo n'akavuyo katategeerekeka. Kituufu kanzunzu waali n'obutali bulambulukufu naye kisooka kansookere ku kwalansi ya Mao, President General wa DP, Minister wa Judge. Alliance ye size ziri alliances ezikolebwa ebyobufuzi eby'amaanyi. Kati nga olaba alliances ze Kenya, alliance ye South Africa, kuba ANC yabadde eremeddwa okukola government nekola alliance ne Democratic Alliance ye South. Political alliance yonna bagikola out of strength. Yes. Toyina mukago gw'osobola kukola tewali ateesa na muntu ng'amumanyi nti munafu. Omuntu ateesa na w'amaanyi. Omala kubeera w'amaanyi n'olyoka oteekawo embeera eteesa naawe. Buli munagawa akasajja tukole ki? Tuteese nako. Era alliances mu military bagamba, kankubuulire, omuzungu agamba nti if you hold a gun and I hold a gun, we can talk about the law. Awiteeka tulyogerako. Omuliro ogulina nange nkola ki? Nawe ogulina. If you hold a knife and I hold a knife, we can talk about the rules. Rules of engagement. Amateeka ganaagoberera omuzanyo gwe tukola ki? Gwe tugendamu. If you hold a gun and I hold a knife, okay? The whole truth is in your hands. Ekyo kitegeeza nti amazima ge tugenda okwogerawo gonna gali mu ngalo zo. Okitegedde? Gali mu ngalo zo. Nkuwana amateeka g'okuteesa geego. Yes. If you have empty-handed, if you come empty-handed and I come empty-handed, we can talk about reason. Ensonga ezitegereka zivaayo because nkulaba oli mwerufu. Toyina kyokoze ki? Kyennina mu ngalo zange. We can talk about reasons. We can talk about the truthiness of everything because toyina kyokwesa oli mulambulukufu. Era neyeyongerayo n'agamba if you hold a gun and I am empty-handed, okay? Yes. You are not only holding a weapon, but my life is in your hand. Ebintu ebyo byetegereze bulungi. Tokutte bukwasi kisi. Wabula n'obulamu bwo buli mu ngalo zange. Obulamu bwange nzaze okuteesa naawe. Yes. Buli mu ngalo zo. Nze nsalawo ekyokukola kyonna. So can we agree on anything? When you have my life? No. You cannot. Kati amaliriza akugamba nti the meaning of alliances they are determined by equality. It's about equality. Awatali equality nga tetwenkanankana
tewoyinza kubeerawo kuteesa kukola ki yes kulungamu kutegerekeka okay yes tewoyinza kubeerawo kuteesa kutegerekeka kyolaba General Museveni amaze emyaka gyonna ateeseza kutaamuzize ife kyetuyite okuteesa akuwaayo buwi mulimu kati mawu bamuwaayo buwi kalimu goyinza gamba nti mawu yateeka Museveni ku kisenge yadde n'akatono alyoka avuba baminisita kubanga mu kuteesa tewali kibala kyonna kyonna kirabika okujjako kati yawaayo ki tewali yawayo DP n'agikyankalanya yonna bali ne badde eri but was that a threat to NRM General Museveni yalimu abasajja bampuuga abamaanyi babeti ekyo kigisaako jajja ekyo abo nga bw'obalaba so owekitiibwa Robert Bawu yafuna bufunyi mulimu gwe era n'agamba omuzungu akugamba nti laws are chains of the weakness and tools are what are means that helps those who has power to control that power. Yes. Buli owulira bano twagala goberera mateeka ffe tumenya mateeka ng'omanya abo bakkiriza Chinese okubakwata ffe tetuli bamenyi b'amateeka tetumenya mateeka amateeka bagateerawo banafu abanafu be bagoberera amateeka ow'amaanyi tagoberera tteeka lyonna kati etteeka limukwatako kati kankuwa ekyokulabirako mu 85 okulonda kwali kugenda kubeerawo 1985 naye tekwaliwo but constitutional yali ekikomandinga okulonda kubeerewo kubanga kwaliyo mu 8 every after 5 years tulina okubeera n'okuki n'okulonda 85 tekwaliwo in any case ekyaliwo it was a change of government militarily abakyoli ne bagikwata ne bagijja ku balalu omusajja ajja nakuba oluyinga w'amajja alina emmundu mpa kyakulabirako nakuba oluyi n'akusambasamba n'omugamba kale maama ngenze kuwabira mu poliisi aseka busesi n'omuwabirayo ne batamuyita namuyita nti jangu weewoze aseka busesi kitegedde amateeka g'abanafu yes kakati ab'amaanyi bo bakozesa tuluzi eziriwo tuluzi kyeki maje mundu era n'amaliriza nga akugamba nti the masters are fighting for resources okay while the weak are waiting to be given and power is fought for, power is not asked for, freedom is fought for, freedom is not begged. Bino ebintu bya military science si bya bulijjo bano abantu bamwe mukyaza ne boogera ebyobufuzi tetwalimi enguudo etwali temuli masanyalaze si bye twogera kakati awo njagala okutegeeza tetunatuukawo ekyo firo eyo yonna nga bwenjireese okuva gyetandikidde okutuuka gyeri tetunatuukawo opposition fena tukyali banafu era eyo firo kasana gisome nenjitegeera obulungi nemanya nti opposition nabo okugaana okwegatta because mulimu alowooza nti w'amaanyi nnyo ng'abalala banafu kati katuzimbe amaanyi fenna oba oli awo nga bano abatya kubanga tulabyeko n'ebyogerwa nti mu opposition muno mulimu abakolera mwami Museveni mulimu abakukuta naye tikakati bw'olaba waluni yampadawo ekyokulabirako naye akati olaba mpuga agamba atya nti akulwanyisa Museveni era agamba atya nti musajja wa opposition nga wanalien skin bagamba state agent nti ne wano mu bbanga sidene nnyo mwaka guno tewanawita na myezi 2 yakava mu state house okusikana mwami Museveni yali ne babebe kulu nga bava wa mwami Museveni akati ate gwakoze naye endagaano go bali naye go bateetera naye nti wabeerawo kanzunzo oyo nti wabeerawo okutya nti abantu bano booli awo ba opposition naye nti abamu bayinza okuba nga batiibwa
okuba nti ate bakola ne Mwami Museveni endagaano ya kuyimba kuyimba si yakukwata muzinalo nti agenda kwogera polisi. Alien Skin muyimbi gwe kimanyi nti abantu bangi tebamanyi namanya ge matuufu nga nange sigamanyi. Kati Alien Skin aba yeddira ki mu Buganda? Nawuli asomaya alina gundi pate bagita batya pate ye sindako yagala okuleta mbuuza oli muyimbi Alien Skin Alien Skin asula waggulu awo mumanyi bulungi nnyo muyimbi era kogwa omukolo yakoze eki yayimbye yayimba okitegedde. Kakati njagala ombuulire naye eyendagano yaleetaga okukolebwawo mu lujjudde mu anti abayimbi bafuuka component bafuuka element, one of the elements of politics. Woba onaakuba rale weetaaga abayimbi for mobilization, for entertainment. Bamala okusoloza abantu bakuba omuziki gw'ojja ofuwa ebigambo. Kubanga yagambye Mpuuga mu kwogera kwe yagambye nti tukoze endagaano ne Mwami Mulwana Alien Skin kubanga tukizudde ng'alina abavubuka bamugoberera bangi nnyo era ab'ensonga bituyinza okwetaaga okuba nga tukwatagana nabo. Yensonga tukoze endagaano tubeere nga tutambula naye naona gye tunalaga tujja kubeeranga naye. Kati bw'abanga ne Mwami Museveni era nga n'ekyo ekigendererwa kyayagala ku Mwami Mulwana oyo Alien Skin tolaba nti wabaawo ensonga wakati awo andi kakati kubanga Mwami Mulwana oba Alien Skin is a businessman. Mukozi wa nsimbi. So kati ye tayagala kumanya ani amupangisizza. Kati ono amuwadde contract. Oli gy'atanamuwa. Newankubadde oba oliawo oba yamuwayo kasente oba kiki naye tewaliwo ndagaano ya buwandiike. Kubanga tetumanyi yamuwadde sente mmeka. Abayimbi bonna bali afuta money. Okiwulidde? Kakati mweyo embeera nze y'ensonga ntono nnyo ku nze. Nti Mpuuga ye mu kumanya kwe agamba wemba naagenda mu field netaaga ogendayo ne gana amagye. Okay? Mu bacommanders be neetaaga Alien Skin mukola ki? Mwetaaga kati kamusembeze. Kubanga jjajja naye alina abayimbi bye abamuyimbira. Tolaba nti aludde mu power. Naye yeetaaga abayimbi omusagulira abantu. Alyoka aboogereremu. The same applies ku Kyagulanyi wadde naye muyimbi. Naye waliwo abasookawo kati ate naye obudde bwamala ng'ayogera ebyobufuzi si bwamala ng'ayimba. Kakati so music tokyamululinga out mu politics. Ekintu kya Mwami Mpuuga alliance yaabwe n'ekyokuba oli kanzunzu kubanga wasokedde ku gundi wasokedde ku mawu naye Mpuuga ono akyana kaadi ya Nuupu akoze alliance eyeekuusa ku DP ate ne kaadi ya DP yo kyemanyi yo yagizaayo dda oba yagejjako alina ya Nuupu ate kati akoze ekintu ate kyekuusa ku DP. Obuntu omanyi atusooka tubumenyeemenye gwe obiraba otya? Nze ndaba ng'ebintu eby'okubuzaabuza ennyo. No politics bagamba nti ali dynamic akyukakyuka. Tewaliwo kintu kikyuka nga politics. Kinyala okubuulira muganda wange akyuka nnyo era tobeeranga togaananga okukyuka n'environment y'ebyobufuzi. Oba togenda kumalako oba tojja kumalako politics era bakugamba no one is tall enough to see what will happen tomorrow politically. No one is tall enough okumanya ebinaabeerawo ddi enkya. Tuyinza okuba tuli wano bwana moderator tulaba nti ebintu biri bulungi wano tuli mu katiika ffe ne kacyayi tunywedde kawo katufuuwako wano mpolampola ziba ziwera 12 akawungeezi ka leero ne batugamba nti jjajja kaweddemu aseeredde mu kinaabiro. Enkya biba birala. Tivula bakugamba no one is told enough to determine what to predict what will happen tomorrow. Factor emu bwete imagine anytime nekyusa ebintu byonna buli kimu ne kikyuka. Niba kugamba bugambi nti muwozi
aseeredde mu kinaabiro kakoze eki kaweddemu bamufulayinza agakaani naye era ali mu bagiyita ICU. Era biba bikyuka olw'ensonga nti tewali ayina fakita yankomeredde ku politics. Kakati abantu abakozesa alliances 1,000 tobanenya. They keep on changing, adapting, basing on the situation and basing on the circumstances. Yes. Era mu political science bakugamba a wise man changes. A wise man changes. Waliwo okola tactical withdraw. Waliwo olwolumba. Waliwo olwolindamu. Waliwo olwova mu position. Waliwo olwogiremeramu. Yes. Niwe baona okukyuka kyokoluso kuyitiridde. Anti mbeera. Kati Museveni yatandika wa DP. DP negaana. Nayingira UPC. UPC negaana. Nayingira Fronasa. Fronasa negaana. Nayingira UPM. UPM negaana. Nayingira NRA. Ye yamuggusa. Kati ali NRM. Mwagenda okufiira mutulowooza mu NRM. Ajasobola okukyukakyuka ne tumuli kati yesoze UPC oba DP. Anti kati yamalayo. Nene uche baye Museveni nga kati ndi wa DP. Kati yamalayo. Yamalayo. Kati yamalayo kuba kati ye kennyini ye power. Kati yamalayo. Kati mu kumalayo kwe takyetaaga kola zi formation nyingi nnyo. Okujjako ekisobola omutagaza nga tuzimbye capacity emunyenye ebya serious. Nga tugizimbye emunyenye ebya serious. Awo tusobola okukola ki? Awo tusobola omutagaza. Ne mga nti oba tokoze boti yingira omukago gwaffe. Gaba nenkanyingira omukago gwammwe basajja mmwe. Awo osobola. Ekintu kya mpuga kino nga bw'okiraba ebigendwa byakyo emiramwa gyakyo nga bwe bagirambulula kirina impact gye kinaateekawo. Ekintu kya mpuuga impact yakyo eri ku mpuuga ye kennyini. Ye ng'omuntu. Kimuwa platform to negotiate with other forces. Wano mu Buganda tekisukkawo. Kuba wali mu Busoga naffe twogera birala. Yes. Wali twogera ERP. Kati mpuuga ye position is because formation is ezikolebwa zonna kati ne bolabanga ebyobufuzi biri wansi. Ne bolabanga abantu bagala taking risk z'amaanyi. Abantu bonna babala jjajja kufa. Tijjajja kaweddemu nti ye kagenza okugwamu ffe tubadde kuki. Government eddako ya kifaananyi kyawamu, Government of National Unity. Ogijjamu otya ng'olina akatiimuko k'otambuliza. Kati oba oyita abantu okuteesa nabo mu kiseera kino eggwanga lijjemu akayuguumo mpuuga tosobola musibira wabweru. Tosobola kumusibira wabweru. Alina akatiimuke. Mwasambira. Okiwulidde? Alinamu abeekwatedde ennamba. Alinamu akatiimuke. Era ssebo tolinamu omusibira wabweru kati. Nga tuli wali ku deske eyaki eyawamu emmeeza entukuvu okugabana obuyinza bwa Uganda ssebo tokyamusibira wabweru. Omuntu wa alliance obwa alliance atali political party. Tenti yadde ejjudde. Kituufu. Tenti yadde ejjudde. Abo bamala. Abo bamala. Bamumalayo okuba n'obwogerero. Okuba n'eddoboozi mu byobufuzi ebyawamu bamumala. Olaba ffe naffe tuli Busoga twekyangira eyo. Naffe tukyasobola tusibira wabweru. Kuba nange nina akatiimu kange. Muoguzannyira. Nja kugamba nedda ssebo. Museveni atufuze Kalamba gwe tojja tufuga Kalamba. Tamu ku bigere. Tukusuuza ABCD. Ku lw'abantu baffe. Tukusuuza ABCD ku lw'abantu baffe. Yes, tetukyagala centralized power. So
That alliance is impactful kuwa ekitiibwa Mpuuga n'abamuli ku Lusegera abatonotono kubanga buli muntu anoonya ka platform kwayogerera. Yes. Kuba mu Nuupu ffenna gye twali teri space. Teri space ya byabufuzi nti ojja kufuumulirayo ebigambo. Tewali. Omuzindaalo gwa Mukulu, gwa Lubongoya, gwa Katana, Chairman Nyanzi yenyigamu bwenyizi katinitini. Omugezi w'ekibiina tumwogedde ssebo. Ssenyonyi naye aguyina. Nedda Ssenyonyi ne gundi onaani? Ani Waiswa? Waiswa Mufumbiro. Waiswa MC. MC. Oyo MC. Naye tasobola kugukwata mu bwannyonnyola ensonga. Yakubiriza mikolo. Yena omusajja ng'ate ng'omusizza nnyo amadaala. Ate okuzani. Musajja wange Waiswa. Nedda gwe tosaka mawulire ge Makerere Kavule. Si mulungamya wa mikolo gyawo. Kalaba. Naye ssebo ne ku platforms ajja n'ayogera. Era ssebo essaawa nangenda kubeera naye wano. Ajja n'alungamya ensonga. Naye ssebo nabaze mu studio. MC wa mikolo. Si wali. Si wali mu kitavu. Kitavu ky'omuzindaalo kamera 2 ziri awo. Yes. Nti annyonnyola ensonga. Nedda ssebo. Olwamanyi okunnyonnyola mu dakiika ng'emu 2. Era aba yeeyizeewo bwenyizi. Aba yeeyigiriza. Kibola tagenda kiwavu. Waiswa musajja mwogezi ssebo. Ennyo. Musajja wange ennyo nze ndudde naye. Bwe tutyo bwe tukuze akademe y'emu. Ekitone kye tekinaba kuba utilized awo. Nze Mufumbiro gwe mmanyi. Ekitone kye tekinaba kuba utilized. Jeno nze omu ku baazaliddwa ku mulembe guno gwa Mwami Museveni. Era ne ngukulirako. Sirabanga President mulala yenna ate nga nedi kyegombye ekikula ku mukulembeze w'eggwanga omulala. Tufaanagana ssebo. Tufaanagana. Yes, nali kyegombye era mpulira nga kinnuma okumata Mwami Museveni atufuze emyaka 40. Nze nina kati emyaka 34. Mwami Museveni agenda kuba tufuze emyaka 40. Ate nakulaga nti era akyagala agenda kukomawo okubeera nga akyaliko. Era bwe mbeera wano ninimbalimba omuntu ndisaga kola ku mukulembeze mupya. Mba nekwenya mba nnimba. Naye gwaga noligenda kukola lityo okulaba nga tufuna omukulembeze omupya. Strategies ki? Wowe omanyi waliwo ezikolebwa naye mu kifaananyi ekyawamu n'abantu okubeera nga batambulira mu nteekateeka ezo. Jeno kitugenda kukola tutya? Kakati ekintu kyangu nnyo. Fe document gye twawandiika twalaga background ey'ebize bikolebwako ne bigaana. Okwekalakaasa kwagaana. Obuyeekera bwagaana. Okulonda kugaanye. Tugenze mu kulonda emirundi 6 okuva mu 9 paka olwaleero 6 times. Nebikola ki? Nebigaana. Nsonyiwa katono ojja nkulabawo. Nsonyiwa okusazaamu. Watanga strategy eyo gy'ogambye nga eyitidde mu kwekalakaasa. Anti kyenkugamba. Nti Jeno Bigirwa sinziira mu Busoga. Robert Kyagulanyi sinziira wano. Gundi mwena mukumeyo abantu bakyankalane. Ekyo twakiteeka mu buwandiike. Okumanya abasajja abo babi nnyo, abasajja b'opposition abo. Okumanya babi nnyo. Ekyo twakiteeka mu buwandiike. Mwekiri mu document yaffe. Nti byonna tubigezezzaako ne bigaana. Naye ensi eyaayaana okulaba ku nkyukakyuka. Lwaki tetugabana obuyinza obw'okulwana tuge tukola emirimu mu bitundu gye tuva? Okitegeera? Tufunamu emirundi 2 niye tugamba nti tugenda kozesa kalulu nti olw'amaanyi ge tuba tutadde mu bitundu gye tuva abakulembeze abalonde tuba tugenda bafuna. Oba president tuba buwangulwa, abaka ba parliament tuba tubaleeta n'aba local government. Kubanga buli muntu akonsentratinze awantu ataddewo amaanyi gonna. Ekyo bwe tumala okikola
katugambe nti era azzeemu atubbye okitegedde azzeemu atubbye era tusobolera ddala bulungi nnyo okukozesa ekkubo ly'okuteekawo embeera nga tukozesa amaanyi gaffe ge tutadde mu bitundu ebyo ng'omanyi kye kitegeeza muntu okuma omuliro embalala wali ekipiira nawo ne kinyookawoko embalala tewanyokangako kipiira Haji Sebagala yakoma okumayo ekipiira embalala Sebagala yali wansa sage Sebagala omumanyi gwe yina nyini opposition yali wansa sage yakoma ekipiira embalala yakoma okumayo ekipiira kakati mbalala ali kwayo weevu emyaka 3 tawale kintu kyonna bali mu kweyagala bweyagazi bali mu kweyagala bweyagazi kuzimba mayumba kukola ki kola nsi gyali wa amaanyi omanyi kye kitegeeza ng'ekipiira kikumiddwayo omanyi kye kitegeeza ekipiira okubwa ehoima mu mafuta wakati nga kabuleta yakikumiye okitegedde Western kikumiddwa Mwakyoli kikumiddwa Lango kikumiddwa Muteso kikumiddwa Mumbale kikumiddwa Ebusoga kikumiddwa Kampala ne kigwamu bugwe amaanyi tagalina agazikiza ogwo omuliro jajja kyovola baba n'abakulu baneebuzaabuzaako owandikire tebakuddamu tebaagala tudisikasinga ebintu by'amaanyi ng'ebyo obajjukiza tebakuddamu kati eyo concept oyinza ogibuusa amaaso omuntu ayagala okukwata pawa era bw'ogigaana gwe yiye eriruddawa gitulageeko kubanga kino kye bakuŋŋanye ku paalamenti mbutunule Dr. Besigye ensonga ze bayogeddeko za P1 twagala tuvumirira okumukwatira mu nsi endala ne bamenya amateeka g'ensi yonna ne protocols ez'enjawulo ey'ensonga ya P1 kubanga buli omu agikola ki agimanyi tuvumirira okumukwata ne bamutwala mu kooti maasho kooti y'abannamagye nga si munnamagye olaba bagitutemu bafutu soja abamu bavuddeyo n'abalala bakyali okitegedde bafutu soja bakyali mu kkomera kakati oyinza okyewuunya nga dokita gwe batutteyo ekano bano abasajja okumayo abayaayi wali ku charge sheet enamba ye bagikomyawo RO 0093 ENRA bagikomyawo bakulage nti magye bakulage nti magye wetaba 7393 okitegedde kakati buli muntu akimanyi ekyo naye nze nkugambye mujje tutuule bwe tumala okutuula twogere ku bintu ebigumu ebisobola gavumenti nga tokwata nga toli olaba gavumenti y'esiri eyagudde obuli obusajja obwagikubye emundu wabaddeyo obugroupu singa 3-4 obadde kati bo kye bwakoze ne bwekolamu communication ne bugamba mwategedde nti Asadi ono tusobola omutwala naye tetusobola mutwala nga tetwegasse tusooke tuteeke ebbali obutakanya bwaffe tujjewo Asadi burebo group si bwonna bwasose ne bwegatta ne bujjawo obwebindu bwabwe ne bakola tiimu egi ne balumba Asadi teyasuze naye kakati wano basiviliani n'okwegatta obwegasi kitulemye kigaanye okiwulidde kakati tuba twogera ku Museveni twogera ku ki si byangu n'akatono ndoza tumalirize ne 2026 omulaba wa tuyingira 2025 tukyaweza mwezi tuli munaku kati zitubala tusiga 2025 mutusubira okuba nti nno ebbugumu ly'ebyobufuzi buno simanyi bumyufu simanya bino campaign mujizijja okutandikira na biki byonna 2026 ekisooka nga nakugambye nti tewaliwo muwanvu kimala kulengera binaabeerawo enkya kati saagala kugamba nti ebinaabeerawo bye bino okitegedde but okusinziira ku biriwo osobola okugeraageranya ebinaakola ki ebinaabeerawo nga bwe ndaba
singa tugaana okuwuliziganya ab'oludda oluvuganya 2026 General Museveni tugenda kumuwa ekisanja kyatagenda kutuuyana namuwadde Mwami Museveni okukifuna singa tunaba tuganye okola ki okuwuliziganya yawangula ku bitundu 64 ku luli ayinza okulinnya n'ayingira 7 webisigala nga webiri olwaleero yawangula oba yabba kyonna kyekiri mu politics ayinza okweyongeza ebitundu 7 kusinza ku mbeera nga bw'anaagiraba ayinza okweyongeza olw'ensonga ffe tulemeddwa okukola ebituufu ebisobola omwenganga ne tuconcentratinga ku bitwawula that is the problem. Kale toyanzege Jeno Bigirwa gwe mbadde nayo nako olwaliro nga tutematema ensonga za byabufuzi ku side zonna naye nga ffenna kyetwetaaga mu Uganda eyawamu oba oliawo naddala abavubuka embula kalevu kukola nga tubitambula bulungi kubanga buli muvubuka yenna aba akyalina ebiseera bingi eby'omu maaso kati omuntu ali mu myaka naddala omusajja nga ali mu myaka 65 7 obudde aba alina butono naye kati omuntu bubeera ng'okyali mu myaka 3 kale gamba kuva 18 obuvubuka bubeerera ennyo kutoka 18 paka jiba meka jiba 45 ana nga okola otya obuvubuka bukoma mu youth akoma mu 32 kale kati feka tukiwe ntino paka okuva ku myaka 18 paka ku myaka 45 nti omuntu aba akyalina oba oli obudde obuwanvu n'essuubi mu ggwanga lye so ffenna twetaaga eggwanga litambula obulungi asobola okuba nga tulyeyagaliramu omukulu Musa Sebo nkubuuzizzako nyo kubuuzako lwekwasiganya mirimu side eyo ate nabannaffe mwonna bali mawanga ag'enjawulo Amerika Bungereza nawalayo namwe balinyo kubanga mutugoberera subscribe kwa mbozi mu UG tubeere nga tutambula bulungi nnyo extreme abadde ku camera side yawo nga tukwasaganya ensonga tukusibudde weraba Munnayuganda w'otudde toyugana sooka enkunyumiza omulanzi Jafari Senkubuga asangibwa ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe azze okukukolera ku mbeera embi ekulemeddeko ebintu byo byete bulungi ng'erigenda eddamba omulanzi Jafari Senkubuge Omukama Katonda gwe yattululako amaanyi ag'ekisalaziba nga gw'alina ebirooto eby'omuddiringanwa by'otategeera va mu kwesumagga dduka za wakayiba ku lusozi Lusaali mu Kyaggwe omulanzi Jafari akunnyonnyola akawonvu n'akagga ate ng'okukukebera kwa bwereere kubanga naye ekirabo Omukama teyakimusabaako yadde ennusu naawe alina ebizibu nga biva ku majinni emizimu embeera embi eya buli ngeri mutwalire omugugu gwakutikkule gwe weefunira oluserese tokkalire obubaka buno nga bukukutteko kwatalidda mukono wa ntono oviremu ku siteegi y'e Nakisunga aba bodaboda bakutuuse nga gwava e Kampala ne bookwata eryato ku mwala eggaba ne likugobya ekisinsa oba ebule n'obuuza aba bodaboda ojja kuba butoola n'omulanzi Jafari oyinza n'okusooka okumanya ebikukwatako nga tonnagendayo ku bwereere ng'oweereza ekirooto kyo ku nnamba gy'olaba oyinza n'okukuba ku ssimu eno endala awo omulanzi Jafari Senkubuge ye n'oba ng'omukwasizza kibyago kuserengeta mu Kulubagga.